abengabi nti ensa bo babeera banasula buli kye basanze abo bakubi basunyi abengabi bantu basunyi bagita wangabi Thaddeus yenyweze ani obwengabi omulala namatovu abebo abo tebasaaga obwengabi bwaba musajja nga wangabi tomulekera mukyala wo miryango Thank you so much for loving ABS TV, for supporting ABS TV. Banange ebintu byenyizo okubagwana. Banaye mwatulazeravu. Mwagala ABS tukako kamogo katono nnyo bwe mutine mkulwa kweyambula. Bambi mwe bale kubeera badahad wa ABS TV. Thank you so much guys. Bane mutuli ku mutima naffe. Okay, nange bwentyo bwenkukutana embeba zamwe n'abatubeererawo mazima ne bitagala ebyuma byaffe abazungu ne babeera nga tukyabitereza nino ogamba no sijja kuchenjinga ABS TV nina okulaba obuzannyo nina okulaba programs za enyuvu nina okulaba kino mukola kyamaanyi nnyo naye kati we tubagambye nti ate munnange ba engineers baffe bakoze kyamaanyi nnyo okufa okulaba nga ebyuma byaffe bitegeera bidda ku mpewo era kwati kwe tukirina okubaweereza mpaka lasti ntwala yes tutandikidde we twakoma lwali lwakubiri n'ebitrendize mu ggwanga najja bano ne muwananga bwe yateekawo firimbi owakagoma bwafuuyiwa nga meya gyalimu bana ebyannumye nnyo obutajja kugabawa naye gonna tujja kugabawa bwekityo mpolampola nga bwe bitambula mu ggwanga ekyabadde kodi Kampala yaye ne bajja eri motoka ne bagenda ku ssaawa ya kwini bonna ne beekalakasizawo ne bagamba gye bukomye okukwata piki zaffe katweyokeze ffenna wano tumanye nti Uganda naye ekyo omukulembeze w'eggwanga alina kitunula by the way poliisi y'eggwanga eyonoona by the daddy president Yoweri Kaguta Museveni yes abapoliisi b'eggwanga tebakyakola nga bapoliisi by the way bwe bawulira ekyapiki babanga abataddewo nti bwe banakwata bapiki ne bateekawo emitwalo 5 bagenda kubawa emitwalo 5 egyo oba olina ng'oli wero osanga wa bodaboda nga ali wero equipped buli kimu ng'akiyina masking aziyina naye we musudde ekiddo ku kkubo abapoliisi abo bolaba bakwata bodaboda zizonna nga bayina buli kimu masiki agirina bw'ogenda kukya buli kimu ekyetagisa ng'akirina naye bo bwe bayola ne babala ne bagamba tulina okubweza oba obukadde bwabwe 12 ne batandika okuyola buli bodaboda eyita ku kkubo so kye twagala okusaba omukulu atwala poliisi ekintu kino akitunulemu akitunuliramu ddala amanyo nti buli wenzi ku TV mpolereza nnyo aba bodaboda uliriza main issue yaabwe gye bagamba main issue yaabwe egamba nti singa bamukwata aweeyo emitwalo 2 naye ne bamuwa akapapula akataanya mukwata n'amanya nti yakisasulira lumu naye omusajja wadde kompleni ye erieti alita ku Jinja Road ne bamukwata n'asasula 2 abatuuka ku Masaka Road ne bamukwata n'asasula 2 abakkirira waneeno emutungo bbina era n'asasula kati bo babuuza bagenda kukomawa okubakwatanga ebyo ebintu bye batategeera tatise bantu babiri tamanye mateeka masiki agirina ebimwogerako byonna alina bingi nnyo ebibadde mu wiiki mwe muli emitwalo 24 egya covid but seriously bannange we don't have money emitwalo 24 tujja kuba tubyogerako munebi ate n'ekintu kino tekigenze wala alisayeka wala ina abakozi bameka abakozi abo kimanyi nti buli mutwe bamubanja emitwalo 24 babajjeko covid-19 seriously kitegeeza buli alina kampani ogenda kubeera angas ekyo nga bakivuddako wabbali omuntu ne masiki yamulema okwegulira ne bamwagaza okwekebeza akapapula ka covid-19 second yokuyita ku airport if you don't have kapapula ka covid-19 240 okay bebe tujja kuba tubikwataganya mpola bingi naye tujja kubikwasaganya mpola kugotteko okukubiriza abantu tugezeko okwambala mask by the way tugezeko okunaaba mu ngalo twagala tubagambe covid is real by the way tugezeko okuuma distance ng'abasawo by'obulamu bye batulagira tulabike okulaba ng'ate ekirwadde kino tukirwanyisiza wamu nnyo nnyini ddala tukirwanyisiza wamu naye ate era naffe omulanga gwaffe tugukuba kugenda eri gavumenti please we don't have kyakulya so tetulina
amazima tubadde tusaba omukulembeze w'eggwanga jjajja otuterewo ka chansi akaliwo okokekebeza gundi baganda baffe bali mu America bakugamba nti akantu k'okwekebeza bagibawadde nga chansi. Secondly, Avoni, bali abantu babasasulira everything egenda okubakebera. So naffe tubadde tusaba busabi. Balandodi bakyatubanja. Abantu banamalayo banja Avoni. Abantu bakyali mu bibuga Avoni babasibidde ebintu byabwe tebannayingira mu mutandise okukola naye eriyo abantu bangi tebannatandika kukola. Kati Avoni omuntu oyo atannaba kukola ali mu nju bamusibidde. Tonna bw'omugamba nti tole emitwalo 24 bakebere COVID-19. Ate toli sure ti oba ekyuma kigenda fuluma omuyina oba tomuyina. Kati nno bwe tumaliriza okuva mu ekyo nti eddagala erigemya COVID-19 nalyo lifulumye emitwalo 3 okufuna eyo kit ekujjanjaba. So kati Avoni tubuuza bana esiri mu politics isiri about what but mbuuza biyambi oli abantu bafabo tujja kwetetenkanya ffe twetetenkanya bali mbalala abantu Avoni bagala kweyokya Avoni abantu bagala kwetta ensi bwetyo byonna tubikwasa Mukama Katonda ate ne tukujukiza bujukiza nti ate abajja lubalaka babo be batuteekamu ensimbi banaffe basangibwa nasana kuwiriseni molo banaffe bano batunda eddagala lyabwe lirinakyo balina eddagala ly'obuwunga balina eddagala ly'ebicupa ite nansana wansi mu basement kuwiriseni mall ogenda ba ofuna eddagala lyabwe mu full swing. Okay, kiriza gana kola enkola yamu yannyini tetunda bajivaako we recording ka video konna kakayimba ko oyagala okasendeke ku number ya SMS 85 requestuni yaliko Pista2 as Pista2 following up Instagram, Twitter, Facebook page it's Pista2 ate tujja kuba ensonga tuzikwasaganya mpola jukira nti abasponsoringa ennyambala yange okuva ku mutwe kwotadde sikini kwotadde ebyokwambala beba Pista2 cream smoker Kampala beba kikiriza nti ekyensusu basabye mu kibalekere abakyala balina mugaba Braka Sports embala batayiruka nyuma mujje mweruke ebinyuma mu baganda bafa ba Pista2 cream tubesinga oledi najja nakumbira kwe bali batumbudde tuli just opposite ne church ya 70 enamba y'essimu osobola okukosa eyo yennyini eri ku WhatsApp oba n'ogikuba direct oba n'oyita ku WhatsApp oba ku 784 nga bulijjo. Okay, katwebeke nga tugenda ate mu WhatsApp request wamwe tukomewo n'olugambo lwaffe tovaako 12 ku ssaawa emu program evening zone. Pista2 we bali kuweereza tusiima tubeerako ku ABS ssaawa yonna. Nze Moses Nansana nsaba y'akayimba ka Nina Rose kagenda bwe kati ekindese wano kyoyo ekintemye nkugamba ekyoyo ekinkoza bino ekimbonye ebizimbe kagenda eri maama wange baganda bange n'abanjagala n'abakwagala. Kwano mje baliko Jemituza Kinga omunyangange n'endevaira b'ekibuga bano tusinga mutuweereza nsaba akayimba akagamba nti akagatumira kabaka kadde naye nga kanyirira akanyuma okwambala n'omukwano we guba tewagala bukubumise kugiteebwawo omukwano lugengo olunyuma nga mulutambula babiri ne luga bwe lutyo nga wetuuka mu kasozi nga kooye mwattu omumbakulu kekayimba kenyetaaga mukwano banya bali netuweereza ge gamannya gange nesanyusa ne bawuliza naye so tugenda munagniisa weemu balimu bagenda otuweereza mukwano. Ohankubidde kano nga okabuze siri muyembe nti oba onimbe gwenjiri olimba siri papaali akakaweema amakulu banange nkwagala nnyo kivanji wange banange nnyumirwa nnyo empeereza yammwe bambi nnyamba okuba nange obusoso kuno kwagala okubeerako ku ttiimu. Makelele, please draw me sharp shooter by chosen blood. Nice time, sweetie, okay? Onabuda naga Pista2 ka video kange nsaba nkalabe. Bana ekajja kuyitawo mpola abayise ku Facebook page ya Pista2 message nsaba naye nsaba kuziddira nsokemba wemu ku Avoni Slim. Okay, bwetyo kikola temba buzaako nnyo ddala bakava Mbutale nga bakozi ba Mbutale munnyuka muddabaka abakyali mu jamu nga mutulabira ku masimu gamwe nammwe mukola kyamaanyi nnyo ate ne mbuzaako abakyala bali mu butale obw'enjawulo abali Kasubi abali Owino market obutale obw'enjawulo bonna nga mukikwasaganya. Owino ndowooza baasalako kuliko sayidi nga ya mmere yokka gye baalekawo naye abali mu ngoye abali mu kusala engatto ndowooza bonna baabajjawo. Mulimu be bajjawo mulimu abakyali COVID-19 bwatyo bwe yatuleka ku bizimbe waggulu abyagenze waggulu anti kati mu kibuga waggulu ky'oba omanye kati kibanja yina okusimba waggulu ofuneyo poloti.
Neka dadele tulina kyakola mu nsonga ezo zennyini nateera abayise ku ssimu eno yennyini ne bafulako SMS zaabwe nziraba mpolampola njagala mbayitemu katono nnyo tugendeko mu bulango bwa bakama baffe Irene akikwasaganya mpola okay I love you peace tattoo this is Juliana Shadia emutungo ne yansiza Shadia onangambe hello peace tattoo mwebale kuweereza nkwagala nnyo kale nange mbagala nnyo message nyingi nnyo how are you Avoni yakubuza kuneta kubuulidde linnya lye onangambye peace tattoo mwebale kunyuma ndabira Avoni Slim kale nangambe hello peace tattoo mwebale kukikuba bannaye tubadde tubasubwa Avoni Slim mungambire akikola atya akikolanga by the way hello peace tattoo I'm a miracle bannange nga oli smart ne yanziza miracle naginira era nabayo jali nyo bannange nange ne yanziza mwebale kikwasaganya mpola jukira nti Farida mu field abayo mpola njagala tuwe ku lugambo lukwasaganya by the way mwaba kitulamu henwe mwanje nga nune emimwa gy'abaana tugenda kwa tulubawa olumpa mu fulu swingi naye kati abaana emimwa tebakyagiswalira mu yadde ebintu ebyo ebyabazunguze binkwasa ensonyi bambi byatuuse byakwekaza simanyi kyatuuse naye abekuwaliwo affidavit tetamaka n'agamba nti ng'akubira omukulembeze w'eggwanga bayida w'omulanga agagamba no president tuyamba okugula ebivvulu bitandike kuba abayimbi yabawadde ssente obuwumbi 6 mwabatamatira babuwadde naye obuluwumbi 6 tebwafuuse kati henwa mwanje ekimukozesa egyo ye tannafuna ssente agenda kubikwatirako agendako wa mukulu Geoffrey Rutaya MP2B amuwe ku ssente wamala let's go for a short break ate tukole ku nsimbi tukomewo n'olugambo lwaffe tuva ku kyagenda ngwenze kwagalanga wina abalala abaveeko tebatwagaliza kawina gwe bamuyise Charles Matovu Mama Nyonja ayo muwandiisi w'akayimbako bamuyise David Lutalo yakawandika ebinonogo byonna n'abiteeka mu bwato mpolampola nkaweerezaako mwenna abali mu laavu nga mpya ate ne nsitula akayimba ka OS negamba twakoowa ennugu z'abateesi ffe tuliwo kukola ki kubeera success ffe twasomoka lwera ate njagala mulekano ke yagamba tuvudde wala ffe tubonyebonye n'ensi eno kyokka gwe oyagala kulwanyisa bwe tutobye okufuuka kye tuli OS bannange simanyi yawandise kayimbako but kali very beautiful kalina message ezizimba tezizzamu amaanyi nkaweerezaako zonna abalina ennugu z'abateesi naye nga tosobola kufuuka muntu kyali bayida wanno si kyangu nze afune okufuuka kyoli nyino kizibu kozi omuntu ali omu mu nsi kozi wano pasita yiga omulaba tumuyina bw'omu tetulinayo pasayiga ne bamutambula ne mwetolola ensi eno nange bweva ku ABS nenjisiibula bayina omukristo temugenda kuzimba mulala oyo yamala so kati omuntu ku nsi muno tosobola kubeera bukya munno kyali ate tosobola kubba mukisa gwa munno kyokolaba nti omubbi w'omukisa era afundikira abadde nagwo omwezi gumu ne gumuvaako buli muntu alina mukama riziki gye yamuwa n'omukisa ge emikisa gye gimugoberera nze mukama waaba yantondera kuba nti wano ku ABS TV ngenda gaggawala nkwate buli kimu kikwate mu ngalo wengendo gaggawala ne bwenzunga era nkomawo nengaggawalya wano so nanaye twegendereze mukama katonda emikisa gyatuwadde obuyimba obwo bannange tubukuba abayimbi baffe batuyimbira message tuzaamu amanyi n'okutuzimba mukulikayo mu video WhatsApp zonna eziyisewo mpolampola nawe recording ka video osindike ku namba yaffe sema 85 genda ku social media yaffe eri ABS TV Kawala likinga our Facebook page tandika commenting waliyo comments zemutadde ongera kwanzita mpolampola but Avoni Slim alina tuwe ekibozo okay bweto tuba tuyingire session ya fate je tuyise yamwana muwala Faride Mbozo ensusulubeto ya wano sonda banga kutaka manya nyingide Farida ensusulubeto ya wano wacho mujiro omujja kale mukyala gundi omubwati sijja kumwasanguza kutwala musajja we abayaye baba ku TV okukulinda ani gundi obo genda behaginga behagingireyo jugu nogamba luwaki babikoze munange kalugambo respect samisa kisemakula balaba nnyo evening zone thank you so much papa papa no munange bambi abeera waawo atazana zino sikyamuteekamu munange muleke papa tetulina byakumugeeyako koza ayina ekitiibwa kyekyassa samisa kisemakula by the way papa kubuziza kabali ku papa sport mbabulizaako ddala bwe baliawo bakyali babeera batumbulidde ddala thank you so much mwebale kintu kyemukola kyekisimba bebale tuweereza mu kigambo ekyo ekyebyokulya mbiwooma ku papa sport olya naawe n'owulyanga ekyokulya kikkirira munange nogamba lwaki bakikoze ye munange lwaki kiri ani afudde ati yeleka alondu manyi ogamba lwafulufiga okuddingana ne bajjo ebyo ngamba kikusaze
Munange olugambo lwange toluwadde kitiibwa munange mbadde tukyali awo nga wabaawo omuvubuka omu ng'agenda mu luumu ye ng'afuna vidiyo nga beekwata munange yeyeekutte sika amabere ga munne ng'amala nga munne amugamba nga wano wakula bulungi wano ng'oli munene nga wagejja nga balina nga abatategeera bye baliko munange amuvubuka ono yeyeekutte vidiyo kati omuvubuka ono abadde alya nnyo ssente z'abakazi amaze ebbanga ng'alya nnyo ssente z'abakazi wamala okulyeza oyo ng'oyo amuvako ng'afuna omulala kati kono baali mu mukwano nga beekwata ng'amugamba munnange mukulu jafula lutaaya alabye n'abaana abaana olwabata kati babawasa buwasa munnange ng'omuvubuka oyo agamba munne okirabye nabala okiraba we nabala ng'amulaga nga bwe yabala ng'ani alaga henwe mwangi ng'alaga bwe yabala maama ng'alaga munne okiraba ekyo kigundi nabala nkigula sikani kyataalaba okiraba gulesi munne amugamba abo bakiraba tekinnamyuka kati oli mweru nabadde sikimanyi nti ennaku zinakikwatamu ekizigo bulijjo nga munne amugamba abo balaba waddugavu kati weeru kyogamba ng'akatambi katambula ng'omuvubuka ng'omwami amuwala amuswaza ng'omuwala amugamba walyezange avanisirimu okimanyi oli selebu lwaki gw'okyazizza ewaka tomugamba don't come with your phone muvubuka ye yakwata essimu n'alikodinga munne ng'amugamba okiraba bwe nabala kati omuwala n'akifuna atya olabe nabitaka nabitaka mukama kati mulawe nga yeyogera ku nabitaka we baamulaba okitegeera so nemwagalanga ndi kwagala omuntu gwe mmanyi nti mwagala leme at least tugende mu maaso tweyagale paka nga ntuukiriza byonna bye nali nkoze eki musuubiza wali mwesuubiza no like nga omuntu bw'anagamba nze nga basajja bantamya laavu ne mugamba nze sigenda kutamya laavu okitegeera so nensalawo mwagale right bulungi nnyo nga nze nali simanyi nti akola ogwo omulimu okuliwa ogugwe yagambye mukawalo ka audio kemwazanya nga yinza sobola kubyogerako zinze mpulira binswaza simanyi egiragimaanyi gerangirirako kintu ng'ekyo era simanyi muntu kyamubuzaabuza nenze nali simanyi nti akola ogwo omulimu nze nali njagala mukyala gwe bannyanjulira omuntu mulamu oba okitegeera so I was in love not until bwe namaze okuwulira bu audio obwo nga butadde kuba nze bwe nakizuula nti akola ebyo olina okwewozaako naye akusinzira ku nabitaka nti nabitaka wamulaze munno mu vidiyo tulinze kuba munnange ebirala batugenda kubuleeta bonna tuwakuba abantu munnange yoyo owumalumwanje nga yeewozaako ku luvannyuma lw'okulaga sebitaka ennamwanja munaye okubuuzizaako sorry emimwajo okubanga gitayaya everywhere social media yonna yaddugadde tebannange ebintu byakisjagala nnyo binkubira mu nzikiza ne bwobikula Instagram ogisangayo ne bwobikulawa osangayo kati ekirikomanyi okuyita abantu mulaba ku sebitaka ambiyasi yange ne sebitakawo ne bamumanya kala gyalimu ye takyalina ambiyasi alina autospan naye nga bambi the new eagles by the way mpuliddeko nti bajabulira ebyaddala naye anyway betina namukaza gye walogera wakulu wagisigaza bo ne aida mugga akyaliyo mukazi wattu ne gundi ne Rachel Namiro naye naye ali bw'ati okugula okumukuliwa maneja omusama yayimbako ku luyimba nti jukira naye naafuna wano emabegako ebisama ebyakomawo kasitoyimba ku luyimba lwono muganda wa Bobi Wine yani gira tukigale ng'akola ati yaluyimbako ng'avaayo lwe yate empale ne zidda ku ngulu n'agamba mbusita nti be bagyogolera ne basumulula sikaati naye ate abagamba buli muntu eyayimba mu luyimba olwo oluyimba abaana bangi abawala baaluyimba ne Grace nagwawo wamanga tugenda ate munnange ng'ate tutuuka n'olwa sipapa ng'alyoka munnange agenda alumba people power eri mu gavumenti ya people power ku kitebe ekyo abeerabidde oba ababulamu
nga si papa ayina amamundu mbunga si papa ayina mundu ayina pisto wano ayina simanya guluneri ayina bomu ayina bino bitiya bino birutiya ebisula ettaka nga si papa alumba ekitebe kya people power nga abagamba lwaki sibatiya lwaki sibayola nga si papa ajjayo emu yasoka lwetiya nga seka walinga je mundu pu nekambuze ekibuuzo ng'omusiru oba buli muntu yategedde nti excuse me oba muntu buli yategedde nti buli akwata ku people power akola erinnya simanyi nange munange ngakuba mugaje sasi ngakuba mamundu ngatega bomu ngatulisa ebiriro ebyomubanga ngajeyo fireworks ngazikuba abantu ba people power ngazikwasako munaye esasemu eyemundu emu ngekwasako omuvubuka yuno nga bamuwamba nga sipapa awamba w'omuntu ngagenda naye nga byatenda bingi omuvubuka kabitulire ngamuwambye sipapa yatandise okulya abantu musezi agwawa ate omuntu awamba taba mubbi musezi munyonyo oyo munyongoli katumulaba omuvubuka byatijja sipapa byamulaga kiki ddala ekyatuukawo kuba gwe tukulaba olina n'ebiwundu kati ensonga eyo ku lunaku olw'esande yali sande twalina meeting yaffe ya firebase emanju wano nga tuyise bakwano baffe aba firebase kale yalinga reunion kati nga tukoze kagundi kaffe ka meeting katono kaffe nga ki nga ka firebase kati tuba tuli mu nteekateeka zaffe tuli mu kwetala kudda eno si papa oba yava wadde tumanyi oba ani yamugamba oba kiki najja mu kkubo naye parkinga wakati n'atandika vumya akoze atya tugenda okuddamu okuwulira ekyokubiri ng'akuba masasi naye tumanyi nti si papa naye yaliko omuntu wa Kyagulanyi nga mukwano gwe era ng'ajja wano mu bantu b'omu ghetto n'abawa kasente si kutuwa ssente ye nga bwakikulembeza kubanga nze sisuubira ndi sente za sipapa zirina amakulu gyendi sikisuubira kuba nina ezange ezikola ki ezimala kuba nze ndi mukozi siri mubbi nga bwempulira sipapa nekuba nali ndabyeko ne shoot emu nga bamukubye ngera bye ku poliisi emu bamusula ku poliisi nze ndi musajja mukozi newakwadde ffe tulowooza nti abagedo tetukola naye nze ndi musajja mukozi siringa sipapa bwakola ki ebikwatagana n'ebya sipapa oluvannyuma lw'okuvaayo n'ebintu byavaayo nabyo n'alumba ettegekero lya people power kangende buterevu mu bapromoters bannange ebintu bino ebya ssente bikutte wansi ne waggulu naye ndaba naffe kati kino ekintu oba tukikole tutya simanyi n'abayimbi nga temuyomba bamwaziridde nga tetumanyi andi tugamba promota olunaku olwaleero bapromoters beekalakasizza ku lwa ssente zaabwe babadde babasuubiza nti olunaku olwaleero nga ssatu tezibaweereddwa leero lwe bazibawa munnanga olikubidde abitex abagamba halo tuli eno mu bululu bukyatumenya nga bakubira ku mulala netwakebula halo abitex oli ludda wa naye network egenze mutoyi nyambukako mukasolyamanga watusuubiza ssente lindako kakati katono nnyo malirize parliament eno ekutekute nabiketo ayagala kalulu watugamba kakati mulindako network ebukabuka ndi ku airtel mtn nzija nzikirira wansi neesina bulungi data mtn data airtime munsindikire byebigambo bya abitex takyalabika munnange bwati abitex abassemu takyalabika ali mu kamyufu ssente zino zikutte wansi ne waggulu era tetumanyi egenda kuggwera kubanga buli muntu agamba kino nze bannaye singa ndi mukulembeze nzirira omuntu atategerekeka gwe nkwasa ekintu sente ezo ziraba bandizijjayo ne baziwa kapere twaseka mugana wange ate kapere n'abagabula bulungi sente wamaka tugende mumano bapromota nga beekalakaso abeyawadde woguwe kapere ate asobola obbagabanya sente tutwale mu kapere gavumenti etusibye emyezi 6 emyezi 6 tetukola oluvannyuma emyezi 6 bakyatuvuga tetumanyi gye batulaza pulezidenti bwajja tayogera ku nsonga zaffe pulezidenti yavaayo n'ayisa ssente z'abapromota 6.6 billions minisita we Nakiwala Kiringi n'azirangirira mu butongole abaali batubanja ne baziikula amabanja abaali batusonyiwa lwaki abasajja muyina ssente mwazifuna lwaki temutusasula amazima ga Katonda pulezidenti w'Uganda twagala omanye tetulina wadde nusu 10 kye wali otuwadde
ate tetwagala ero zituwe tusaba otuleke tukole tetuli balema gavumenti yaffe eno ennungi ya Uganda olaba ebbaza abasiriimu olaba ebbaza abalema olweza ffe bapromota abalamu lwaki zo temuzibba netuleke tukola tuleke tukole balandiyo tebatukuba mayumba mubalaga mwatuwa sente nawana mu kamera emotoka bazitutte twogera tumagamaga obayogera noza omusajja akubanja atuuse ekava tugoba abaana tuli bubi ekibiina kyaffe bakiyita Uganda Music Promoters Association bwe bakiyita kiri registered bulungi association yetongo kyekirimu balamu zafuddeyo tetwafuna kuwadde ekikumi n'okuzimanya ani aziina tetumanyi era tugenda wannakikola kiyingi atubuulire ani kweyazibwa abantu balinga abogedde ku musota ani gundi Farida babuuzizza balamu babadde nga bakobye enjuki mu gundi nezitabuka ebintu bwe bityo bwe biba naye nga nze mu byonna sikisizza bannange singa nze yali omukulembeze w'eggwanga sente ezo mbadde zikwasa kapere ne zigabanyizibwa but buli muntu ayakwata ku ezo sente amaaso ge gali mu ngalo wano omukulu bajjo sorry Abitex mu lockdown yatulaga nti mugagganyera n'abapangisa be n'abasala ne ku myezi naye ate sente z'abapromota mutulaze nti temuli bagagga ku mitima sente muzibbye muzeziza naye n'azima ye lwaki nange sikolawo piisi tatu promota biki munnange ojjakikola naye bajja kukulya kino ojjukira we twakisalano nga wetwaleeta fulufiga nebbajjo baagala nebbajjo bajjo kyekyo kibaatebaagise ne bavaayo fulufiga nga agamba munnange ekisajja kyange munnange mukyagalira bwomu yamutumye taataani yetata fulawa ayinamuinamwana bali luno bali babiri yamugambye bebipi bapawa yali ekuwunza abo tebakutegeera hani sweet heart bimonde byange bitamatama byange nze nkwegayirira nze kifulufiga negenza ku Facebook page ya Bajjo ng'abayaye bamuwa level netwala eri kifulufiga kyakuloze bannaye lavu tekwali kyakuloga oli yeyagalira kifulufiga kyekimuli ku mutima Bajjo ne kafulufiga kaakamuwe kati abakyalo balaka bateekamu ensimbe crafting zone bagamba nti munnange genda bakujjanjabe ebyobutonde ebyokabyoka balina akadagala kajjanja ulcers ebigala nga abakyala badingana mu nsonga abalina kandida wansi ng'osiibwa kwogesa okunaaza mu nseke balina akadagala keweteetaaga kuteeka mu byuma wabula n'onywa ne kakulongoosa munda mu lubuto lwo banne mubakubireko abantu abo bambi temubakubira basaba buyimba ne mubagamba pisatu mpayo akayimba nedda bannaye mubakubireko bagamba naye nina ekizibu ekigala nga kindi bubi mu lubuto bajja kuba bakuwa eddagala basangibwa wali eri nansana ku masitoowa bw'otuukaawo corporate number zaabwe kuliko esembeyo 4955 obakubireko direct bajja kuba bakwasaganya ba Peace Cream be balongosa endabika yange nkwotadde ekyokukola nti banyambaza fashion ezenjawulo nateera ne babezaawo okuba nti bandabisa very beautiful kuba ku namba yaffe yennyini osobola okuyita ku WhatsApp wefunira ekizigo ekyomulembe tujjanjaba Braka Sports embalabe kugasa deliveries tuzikolera ddala door to door wabula bali ku Facebook tetubafunye akadde katuliridde empinga Avon nze nganze Peace Tatu ambassador w'abanyarwanda omugaggo omuto munnange nkusiibudde okay nange olunaku olwaliro mbadde ne Avon ate ku ground enaawa ng'olina olugambo lwaffe Farida abaayo ku ground okutambula mpolampola ate ku kamera tubaddeko Angel ne mwana mwana Gloria ate side yetu tukoze ne baby Irene kiwala kinyirivu kitiba kyekiba kitutekenga polatolakana olunaku olw'enkya program evening naye nga tugenda kusiibula abaana waliwo ka message aka trending oba katambula nga bagamba nti ba candidates balina ekyama kyaffe naye bannaye twefuge twongere okuba n'empisa nga batutambulidde mu gino emyezi gyonna egitambulidde mu lockdown seriously bambi mwongere okutya abazadde n'okutya Katonda mwongere okusaba bambi ebikolwa ebya sitaani mu byewale like boyfriend simanya usanze akwanye bambi temubeera na ba boyfriend mukyali baana bato mukyalina future you get musoke mwekuume musome mumaleko ojja kubeera Peace Tatu kyali but soka osome osoka owuliriza omuzadde ye Katonda w'oku nsi asooka bana yatakumira mpeera batukumira tugenda mu nagini bye bye